bannanga abalogo muli bakufa. Nze bano bandeetedde okuba nga nfa ku byange byokka era ne bandeetera okwewala okuyingira mu nsonga ezitalina makulu era ne bandaga ekintu kimu nti mmwe gye mukoma okwogera abamu bo babeera basanyufu oba ekintu bakikoze oba tebakikoze ate mulowooza Jostede ne Prima tebaddiŋŋanye mu butongole wabula Jostede abuuliridde Prima n'abaako ensonga z'amuwa ate ne Prima naye n'akikkiriza nti omusajja wuwe omusajja agi waddembe omushayalinga ne mukazi munne as long as omusajja akomawo n'amanya mukyala we Abannayuganda mujja kuyiga okufa ku bibakwatako. Eno yennyini ye YouTube channel yange ekigambo subscribe nkikulekera waawo kikwatemu kwata ku notification bell buli video yonna egenda kubanga ekutuukako direct twekuumireko yenze Shila Adita abali mu Saudi Arabia mbagala nnyo Jordan Kata mwebale kubanga mutwekuumirako yonna gye muli sisobola bameshoninga ne mbamalayo naye nga mumanye nti nno insiima kakati nno omulenzi Jostede oba omuyimbi Jostede munnange alabiseko mu katambi akamu n'omukyala Prima abadde mukyala wa Henry nga beekutte so tight okulaga nti nno mmwe bulijjo gye mukoma okwogera ne musabula abantu ne mudda mbu simanya tiimu Prima simanya tiimu Kadashi tiimu Jostede eno bo babadde secretly nga bamiitinga ng'era bagezaako okusolovinga ebyo ebizibu ebyaliwo wakati waabwe nga bagezaako okuteekaawe the end ku relationship yaabwe nga bagezaako okujjawo obubonabona obutakwatagana jjukira Jostede taata w'abaana Prima Kadashi maama w'abaana ate nno nga baneeno bavudde wala nga beeyagala kuvanga bakyaliwo ebbaka nga Kadashi akyali wa black angaze Jostede ng'akyali musiiwuufu ng'akyali neeyo mu big talent ngono ye mukyala we bavudde wala ebintu byonna bye bakoze babikoze babiri so kibadde era kyali kiragirawo nti nno tebasobola kwawukana completely kubanga buli omu amanyi downfalls za munne kakati nno Prima avuddeyo n'ayogera ku nsonga eno ne Jostede n'ava n'ayogera ku nsonga eno wabula ate ye Prima munnange atugambe ye waakubeerawo nnyo mu bulamu bwa bbaawe tagenda kubuvaamu kubanga oli taata wa mwana we wonna wamwetaagidde aji waagambira nti oliriddawa agambye agenda kubeerawo era asabye abantu mwenna mubeere nga mukitegeera ne Jostede n'agamba munnange nze kyonna Kadashi kyayogera sigenda kubanga nkiddamu ono maama Solenji maama Solaya mukyala wange sigenda kubanga muvaako kati mwe abaloga musigale nga muloga eddogo lyammwe terikyatukolako yes lutuyitako lubuyisi litukoona naye teritukolako kati waneeno wentwalira obuvunaanyizibwa obuulirira abawala abayingirira obufumbo bw'abasajja abawala abayingirira obufumbo bw'abakyala bannammwe eno example njagala ebeera ennene nnyo mukazi munnange w'oba osaanyawo obufumbo bwa munno ng'oyingirira obufumbo bwa mukyala munno njagala okimanye buyinza obutawangala anytime bano abantu b'oyingiridde bagenda okutuuka okusalawo okubeera bonna basalewo bazaale omwana asooka owookubiri basalewo okukola obufumbo nga beemanyi nnyo okusinga bwe igwe ozze buzi mwezi gumu mwezi ebiri babadde bakuliirako bbali oyinza okwesanga nga omusajja ono abadde yajja n'akugamba Adita nkwagala nga mukazi we ali lubuto nga takyamunyumira bulungi najja n'akugamba nti nkwagala olw'okuba mukazi we ali mu piriyodi n'ayagala obeerewo akaseera ako naye kiba tekitegeeza nti akwagadde ajjewo mukyala wo gwobeerewo kibeera kizibu nnyo abasajja batono nnyo abatalina magezi abaliko bakazi baabwe be balwanye nabo entalo n'agenda n'omukyala omulala ate era yadde ajjeewo oli n'ateekawo gwe my dear mukazi munnange my sister muwala munnange muganda wange njagala omanye nti naawe mu bufumbo obwo mulimu ajja okusokoolamu njagala omanye nti naawe mu bufumbo obwo bw'oggyemu omukyala muno wajja kubayaayo omuntu akutawaanya omuwala eyajja n'ajja Prima mu bufumbo nawulira n'okuwulira nti yazaala Prima kati akomyewo oli kati si ye mukyala Jostede eri malaya ya Jostede yakola pozi mistake n'amuzaalamu ekyo ffenna tugenda kubanga tukitegeera kuba tukimanyi Prima ye mukyala wa Jostede omukyala omwanjule
omukyala ali mu bitabo ali mu mateeka alina certificate y'obufumbo ne bwayo bafunamu obutakkaanya omusajja n'agenda mu maaso n'awasa n'afuna omuwala omulala n'amufunisa olubuto n'omuzaalamu n'amuzaalamu nono ne yeetaasizaako ebbali n'afuna akavuuko ebbali ka smart waya n'akakozesa byakakozesa era ne baddamu ne bayita mu nkukutu okukakkana nga abaana bennyininyini be bagase taata ne maama. So kati abakyala njagala ebyo mu biyige naddala fe abawala abato togenda kujja mu bufumbo bwa muntu olowooze nti noogenda bubeeramu kigenda kubeerera kizibu. Era nze wano ntunuulira nnyo mukyala wa pasita Bujingo ono Suzani Makula koze ayino essaawa ye ejja kutuuka munnange ebintu bigaane naye obufumbo bumuleme ekyajjamu oli naye kimuggyemu. So abakyala ebintu binene mubeere nga mubimanyi. Kizibu nnyo okwawula omusaayi n'omusaayi, kizibu nnyo okwawula taata n'omwana, kizibu nnyo okwawula maama ne taata. Kiba kizibu kubanga mulina kiri ekintu ekibasika ekibagatta okubeera mwenna. Nti ffe abantu n'obwe tugezaako tubeere nga tugamba temulina kwawukana biki temulina kola muno temulina kola, naye bali be bamanyi ensonga enkulu, be bamanyi ekyabaleeta okubagatta babeera ababiri era be bamanyi ekigenda obbasatula olw'okubazaawo. Ebintu ng'ebyo eby'omu kisenge ffe tetutera bimanya tugenda bugenzi. Wabula nga nze ngaze Sheila Adita ndi musanyufu okulaba nti maama ne taata bakwatagana n'abaana bafune kusanyuka. Jjukira abazadde kasita bayomba kituukyalinga baana abazadde kasita mufunamu obutakkaanya abaana be bamukuba ekigo. Kati nno njagala mmanyi kikyolowooza katambika neno ng'oyita mu comment section. Mbagala nnyo.